president webacho bamubulokinze wanegulu bamubulokinze president. Please allow us to go on the campaign before the time runs out. Please, officers, allow us to go on the campaign before the time runs out. Balumbye ne bonona buli kimu nga police ebagadinga. Thugs keep attacking us, guarded by the police and the military. And now they are beating us for campaigning in a place that the Electoral Commission knows we're supposed to be campaigning. The Electoral Commission knows we're supposed to be campaigning here. Look at what they are doing to us. Look at what the police and the military are doing to us for no crime whatsoever. But we shall overcome. We shall overcome. We shall be free. Uganda will be free. Because Uganda is our... Buterevu kwaniriza ku Focus TV wali nnyo kubeera ng'olaba, wali nnyo kubeera ng'ogoberera. Wonna w'osinziira okulaba Focus TV tukwebaza. Waliwo abali mu United States of America omukulu omujaze mu inbox ina ngamba kojoyo gwotuleetera emboozi zatunyumiza zezo zennyini zetwagala okuwulira nkwebaza mukulu erinnya yeetegedde wali nnyo kubanga mugoberera. Olunaku leero ndineko Jack Gatonera tugenda kwa tuyisaamuko ku story. Tugenda kuviira ddala ekyabadde eggulu n'ajumani mwabirabye ne tugenda ku ngero bisima tulabe biki ebigenda okubeera nga obaolyawo tuyisaayisaamu. Tulina story endala leero sawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Nakawa East ne Nakawa West naye tugenda kutuukayo. Tulina kulaba ebintu bingi nnyo. Honorable Munyagwa mwamulabye byabaddewo ne kitaawe. Abayimbi olwo omuyimbi yabadde yeetisawo ekisawo ky'ensimbi ng'agamba nti mwe mumanyi ensi gye mulimu naye bo bali mu ssente bayoola naye tujja tukawaawo. So leero wetugenda okuba tutambulira kojja nkwaniriza sebo. Sebo nange bwenti. Obulamu bugamba kikojja. Obwange tebuliiko kubuuza nga bwe nabubala. Bwe butambulira ddala. Anti. Kojo obulamu tebulina kyobugamba. Anti kati nze, one, ndi mulamu. Yes. Two. Sirina mpalana. Sirina muntu ampalana. Gwe kojja tulina ogwalana. Ate nga nkwagaza ki? Nze simala nti bwe omuntu ekireetera abantu okuwalana abantu. Kwessa kuntegeera yoyo gw'owalana. Nayagala mutegeere ekyo ekimu. Kati nze bwe mmanya nti byokola bya kisiru okuwalana nkuvaako buvi. Teweemenya naye. Bwe ndaba nti byokola byabatategeera. Nze ate nga nange embeera gwe atategeera nga gwe nkuta. Bw'olaba atagala nga ne bw'onnumba obulumbi ng'olina by'onnumbirako. Bwe mpimamu ne bambuuza nti ku ffembi banalowooza nti ani ategeera ani atategeera. Nga nze nkibuukamu. Kojja nze mbadde nkumanyi nga kali ntalo. Nze waliyo ndabyeko nga ndi mu ntalo. Waliyo siikuddaawo n'omuyimbi omu. Olwani. Oba yaani oyo mukyala Stesha? Saalira lutalo, ye yali alina olutalo. Nze bwe nkola naawe n'otansasula nze mba nina naawe olutalo. Gwe bubanja byo byewakolera. Kati nze nali mmanja ssente zange. Lutalo kirwe nali nina. Era bwe nazifuna waliyo ndabye nga mbizzeemu. In fact nali maze n'okuyambula oli bwe yagamba ndi nze njazikuwa ne mubuuza n'azimpa nti kale ninkita. Toddanga mu I'm not the type. Nze ekyange kyo nkufiirako bwe manga nze oba obanja kikyo bwe mba nze mutuufu. Kituufu. Kyovola bankugamba nze saagala kwogera kye sirinaako mutwe naki n'amagulu kyoteeka kasato kiyogerako. Okay, agoberera Focus TV nkwebaza bwe bali nnyo okubanga ogoberera oyeekojja atubuuzaako era agamba nti buli kimu akitambula nga bwe yakibala. Nkujjukiza baganda bafa Focus Event Services kojja twayogera emabegako awo tugaa tuli mu festive season abantu bali muteekateeka mikolo. Abantu bateekateeka emikolo naye anoonya omutimbi n'anoonya manyo n'anoonya manyo waaki anoonya ba ashers banoonya gende mujja bafune ba Focus babalina abateeka emikolo bagirina gwekwata sere zolowooza zona ateekamu omukolo Focus ye event ejja kubanga ebikolerako oleme kubeera ku bunkenke na pressure ng'oli ku mukolo. Onoonya omutimbi onoonya w'ebifaananyi manyi onoonya omufumbi bonna n'otuuka ku lunaku luli nga gw'olina obba kubiira amasimu. Ate nno n'otuuka ekiseera gwe wooteekwa okubeera nga weewombeeseeko ng'ate era kyarisiivinga amasimu. Anti wajuyisa ali mu kujja bakugamba yingira ekidaala olina kugamba nti kati keeki ennemesezza ate ngambye nti transport agaanyi kati n'owona kanagamba nti
olozani twabadde tubaze soda oli otaliwo amacupa nga tunafuna ono agamba ndi bwe tuba tetulina kuleti nkalu tatuwa soda jukira oli mu kaseera kakufuluma oli mugolo ofuluma oli agamba ndi yona agambye nti mpozi bw'aba atuwa emmere tatuweerako masowaani nti bano agiteeka mu buveera kati kojja okwewala ebyo byonna byonna gukwata omukolo gwo unoonya kuba focus events services kubali ku screen namba zaabwe kweziri banoonyeeko bawo omukolo gwo bakukwatira omukolo gwo bajja kubanga buli kimu kyonna bakitambuza malidaadi batuukana ku kifaananyi ate basukka bakuba ekifaananyi n'olowooza oba kyekyakyo kati kojja waliwo ne baganda baffe aba focus farms and chicken supply bano bo beekansa mu nkoko ey'ennyama enkoko ya nyama bakuleetera enkoko ey'ennyama ate ekuza obulungi si bukkiyo kati waliwo bano bannaffe bagamba nti enkoko obuto bulwawo okufunibwa ate olulyo lubi bakugambye nti bagezeeko olukoko bwabwe olabe enkoko ey'olulyo mu mwezi wiikisi 6 enkoko ya kilo 3 enkoko bwe oyagala zibiika bakuleetera ziri zinnakizaalizi ojja ate abantu abo bennyini bakugamba nti akatale we kaba kakubuze enkoko ekuze era batuukirire era baddiro bagee banne focus enkoko mwanunzisa enkoko teziriikaagula bo nga bakugamba nti bwetaba gwegula ti otunda otya yes nti bwe tuti bakugayidinga namu nagamba enkoko ozitunda layisi oya sente bweziti eyo so bekwate olabe ng'otambula kulaba eri namba ku screen kweziri kojja katono nnyo twajukireko baganda baffe aba bicycle kick the bicycle kick abo bo basazeewo nti gwe naddala abantu kati muli mu winter ojja kutuuka okusanga eyabadde Vincent nga ka Vincent eyabadde Musa nga ka Musa eyabadde Ibula nga ka Ibula so nga luli gubadde guyibula n'olwekyo weekwate bicycle kick ojja kubanga oteerera bulungi ate era weewale nnyo ebyo byogamba nti nze natambulamu ng'omusajja ndaba ansembya busembya ng'alinga njigirako obuyigizi anzanyirako buzanyizi funa bicycle kick obeerere ddala omuntu malidadi oba taratibu nga luwombo lw'amagi oleme kwefunugula ng'omunafu alima awagonda gwekyoba okola olina kufuna bicycle kick obeere nga standi ya tripod obeere mugumu bulungi nnyo ate nga ne bwokuba omupiira mu katimba ogenda ogukubayo ng'otutte eddakiika 45 ogutwaliriza okuba eccenga kye bayita eccenga osala ozeeno okuba zilala okuba ziri ziruufu zennyini ezaba Cristiano Ronaldo Allahu akbar n'okuba neziri ze bayita bicycle kick kale tojja kubanga ofuna okusoomozebwa konna konna wabula ojja kuba essimu 0752 432 0752 432 naddala abo bonna abaali balumiddwa ku sukaali embeera neekwonoonekera sukaali ono akendeeza nnyo sukaali akendeereza ddala embeera eyo ne mukyala wo n'atandika n'okugamba nti maama fenna nti nze kati ndiwo lw'abaana nasigalawo lw'abaana ate zika enkyalikoleza omugaati jangu nkuwe bicycle kick vamu ebyo nasigalawo lw'abaana bange sirina kyakukola naye ng'ate olwo kakati batandika kuwoza nti nti ogamba nti mukyala gundi anti bw'ogamba mukyala gundi ontabula kuba ndaba ate gundi bwendo agira akoleze zika omugaati nti anti oliye mwami naye ono yakoleze zika omugaati so ojja kubanga okuba essimu 0752 432 0752 432 ne bwoba ki ne bwe kiba ki ojja kubanga omupiira ogutwaliriza ba mu katimba ate mu dakiika 5 nga wazeemu ddata okwabula buto nga buli mulundi bakugwe bakube n'ondi omusajja omuteebi atusse kagukutteko tufudde olwo nno ojja kubanga otambula nze mba ntambula eyo ne batani Mama Naiti Mama Lima basongako baba tebasongako okuba ndi nze bbaaba awo nti yanterereza ewange ngeri gye waŋŋambyeko biri oyo akuyaaya ayambe balo yatuwa kali kinze kakati nkamirwa bina so ojja kubanga ontegeera bulungi nnyo bonaba noonya kukojja abe nga kukolako lwaki tuyisawo obulango bwe buti nti kojja buli wogula bicycle kick oba omuwagidde ng'omuntu ate ne focus oba otuwagidde emirimu gisigala nga gitambula mu maaso kojja ninayo omukulu bamuyita Matiya yankumudde ku simu Matiya kakumirizi oyo munnange tubadde naye okuva nga tuli bavubuka era kwali eraba yaŋŋambye omusajja oyo mwagala njagala tuwayeemuko naye akakumiriziokanye y'omu ku bayimbi abasinga obuyiiya mu Uganda mu music ono gwe muwulira kati
bw'oba oyagala okunoonya ku nnyimba z'akakumirizo jaziwulira waliwo oluyimba lwe bayita Mukabusungu kuliko lwe bayita Mukajjuma yayimba na luli Kinyoozi oba olumanyi Kinyoozi otali Kinyoozi yali asala enviiri ng'alina gwasala ne wajjawo omuwala ng'alinda omukazi omusajja namugamba nti oba oli engeri gy'ataze kati nze jangu nzijaamu n'ayimba nabala abakyala baali balwanirira omusajja omu n'ayimba olugendo lw'ebukakkata oyo Matiya Kakumirizi olugendo lw'ebukakkata n'ayimba obupangisa ennyumba mwe tusula zitudaaganya oyo kojja musajja oyo mwazanya n'emizannyo yo yali muyimbi kuva naye nga ye musajja asinga okusitamula siteegi mu Uganda n'olwaleero n'otegeka show n'amalaba mu show oyo gwe bakwerabira oyo Kakumirizi gw'olaba ne mukyala we naye gyali era naye mukyala Rose Kakumirizi balungi nnyo ku stage balungi nnyo ekigenze wala nze ndi muzannyi ate n'okuyimba nkumanyi ate ntendesa abayimbi ab'ebidongo n'abaki naye Matiya Kakumirizi nga bw'ajja okubaako kyakola tolina ky'omwongerako one yeekubira gita agyekubira yeeyimbira yeeyiyiza ennyimba yeezinira amazina ne mukyala we bayimbi bagamba full package bw'otwala Matiya Kakumirizi oba otutte full package buli kimu akyekolera Katonda tujja kumusaba n'okumwebaza okuba nti amuwangaazizza ate nga waali ye musajja asobola okukeera ku makya ng'ayagala nga ttonga eno gye ndimu n'atuula wali katebeke n'asala eddiba n'agikomola n'agitunga n'agyambala n'omubuuza nti nga tewagigula bwati ze nagyekoledde mulungi nnyo ne mu crafts mulungi nnyo kojja era gita zonna ne microphone ye yaleeta system mu Uganda Matiya Kakumirizi ye yayiiya okukwata bokisi gita n'ogikubanga ne microphone eri kuli okubeno bwoyimba nga microphone eri ku gita bweti ye yakitandika wano mu 1982 Matiya Kakumirizi twalina mu Baseesa Night Club nga bafulumya oluyimba mwami munnange obadde ovaawa n'agikola nga yali ayimba nga kiba kipya okugenda kimulwaliriza okubeera awamu ye olw'okuba yali muntu ng'ali flexible nga kati n'ayiiya microphone n'agiteeka era ddala kuki ku gita gyakuba nti ne bwaba bunayimba akola ki gita ye ne microphone aba atambula nabyo so Matiya Kakumirizi mulungi ekyenkanidde awo lwaki kubuuzizza yalaba story gye twakola abasatu twalinewo Samiko wa Unique Media yaŋŋambye oyo munywanyi wange nnyo era singa kibadde kisoboka focus wali tulese ne tunyumyamuko ku mboozi babiri ne mugamba nno nze ngenda kwogerako ne kojja bw'abanga atuteeseteese olunaku tukuyite atunyumize emboozi eyo nga bwe yatandika ye waali bw'anaaba azze nze simulinako buzibu ate kubanga kijja kubanga kyongera ne kubalabi ba focus okwongera okumanya n'okukakasa nti omusajja wa focus aleetera ddala bantu bennyini abaalabako saabasoma ebisome bye tunaaba tukugamba ne Matiya Kakumirizi kuba tukuze ffenna tukuze ffenna nga Uganda eva gyevudde paka olwaleero tukola ngamba abantu temubeera violent musobole okulaba ebintu bingi ebijja mu maaso ojja kufuna ebikunyiiza bingi ffe tutuukidde wano ebitunyiizizza bingi kituufu naye ffe twerekereza ate nze nnina bye neepimira nti bwe ndabanga kakati nga ogenda nolaba obwana obuto bwe bukutte emiggo kankube nentunula nti kano akaana kaagala kunkuba kati nze nga nkatunuulira butunuulizi sikanyega sikola ki abo baana bato kati yayagala akukube kubanga olina kyogamba oba oyogedde ekintu kyewalaba nga ne maama wako tebannamukwana kuzaalibwa maama we nga tanabana kuzaalibwa naye nga ye ayagala akukube nti lwaki okyogera waliwo oli yankubirako essimu nga mbuuza nti biki ebyo byoyogera simanyi oyagala kukola ki ne mugamba ni mukwano nze nnyumya mboozi ebintu bye nalaba tolina buyinza wadde amaanyi wadde etteeka mu nvunaanira okunyumya bye nalaba era oba oyagala nkulagirira gye ndi kale ojja onkube kubanga oŋŋambe nti lwaki walaba ki lwaki waliwo okumuna omulembe mumanye ate amaanyi we gakoma bambi baana bange mumanye amaanyi we gakoma n'obuyinza wiiki nga tugiwumbawumba olunaku olw'omukaaga ensasage yalabikako eggulu Robert Kyagulanyi Ssentamu
bwe yagaanibwa okubaako okugenda mu kifo kyali alina okugendamu twalabawo ko abantu abakutte emigoba nte. Ekyalolongose statement eyo temwalabawo ko mwalabira ddala kubanga kyabeerawo negundi firimu neemala nakuggwa ng'ate era bakyaliwo era n'emiggo gikyaliwo. Lwaki ogamba nti walabako olinga agamba nti kaali kaaliwunguko. Abantu ebika by'ebyokwerinda byonna okuli prisoni okuli amagye kuliko bonna nga weebali. Kojja kino kitegeeza ki mu ssaawa zino mu nsi muno gye tulimu? Tuyinza okuba nga abantu abambadde leeya anti tuyinza okuba nga manye engulu eyo neeraliikirirayo nnyo. Tuyinza okuba nga twafuna abayeekera nga tetumanyi. Eggwanga nga lirimu abayeekera kuba siyinza kugamba nti baali basirikale ba ggwanga aba Uganda. Sirowooza nga baali ba Uganda. Baali bambadde uniform. Anti era n'abayeekera kuba mwalimu n'abaleeya abakutte emiggo. Kitegeeza nga abo bo be batafunye emmundu nga mulimu abali abakutte emmundu nga bali mu uniforms. Abamu bali mu za poliisi, abalala bali mu z'amagye, abalala bali mu za prison. Kizibu nnyo okubeera laale nga oba eri official ddala nga eri official inaugurated oba gazetted n'ebeerako n'aba prison. Kitegeeza nti oba abayeekera balumba prison ne bagibbako uniform, abalala ne babba ebyambalo by'amagye, abalala ne babba ebya poliisi. Kuba mu Uganda tewaliiwo musirikale wa prison, tewaliwo musirikale wa poliisi mu Uganda, tewaliwo w'amagye atamanyi nti bino biseera bya campaign, era tayinza kubanga weggulu nga musirikale w'eggulu wa poliisi wa prison w'amagye nga tamanyi nti olunaku olwo Kyagulanyi yali wakubaawa kubeera ggulu, okuggyako nga baali bayeekera baali bagudde butumi mu kitundu nga balina gye baavudde. Awo gavumenti be banaatutangaaza kuba ffe tetubimanyi anti tetubaawula. Twalema okumanya uniform entuufu abasirikale gye babaamu, twakiremu okimanya ate nabo tebazigazeetinga nti kati eno kuba ne bakusanga mu bimyufu bagamba oli mu uniform y'amagye. Kujjako abantu bamu bokka abakyawonye be batannakwatako. Era Katonda nsaba Mukama Katonda baleme bakwata abambale uniform bwezito era eza yero. Amagye tegannagamba nti zaabo tegannayalaba, tegannabalaba naye ng'ebyabaddewo sijja gamba nti byennyamiza, tebyennyamiza wabula byewuunyisa bwewuunyisa okulaba nti embeera bwetyo weeri mu kitundu kyekyo kyennyini. Era ekirala ekisinga okuneewuunyisa kwe kubeera nti bamanyi nga olunaku ng'olwo olumanyiddwa obulungi nti kandidate gundi ajja kubeera mu kitundu kino. Ne ba RDC ne ba DISO ne baani ba GISO ne baani ba DPC banna ne ba OCs babeera bamanyi abo mu kitundu. Naye era ne bagamba nti ne wabeerawo abantu abateega amagye oba poliisi nakyo ne bateega omuntu agenda ku laali. Kitegeeza nti ab'ebyokwerinda b'omu kitundu tebakola, babatalina kye bakola. Kitegeeza n'ababbi ababba obubbi abantu basobola okuteega bbaasi ne bateega amamotoka nga bwe bagabba nga bali tebafuddeeyo. Kubanga gundi yandivuddeyo DPC n'abuuza oba OC oba RPC n'abuuza nti kiki ekivuddeko bano okubalemesa okugenda gye bagenda. Kati tukakasa tutya nti abo ababadde bayimiriza laale ya presidential candidate nti babadde batuufu? Olulala tekirisoboka bantu bangeri kwekola kintu ng'ekyo ne babaako be bazingiza ne bababba oba ne babatta ne babakuba emiggo nga bwe babakubye nga bambadde era ddala babadde bakikola mu mateeka abagenda mu campaign oba abakubye be babadde mu mateeka. Kubanga candidate agenda gy'alina ottega eri gazetted, yes, electoral commission gye yamusindika nga ne poliisi yayo ekimanyi n'eggwanga lyonna likimanyi. Kati tubuuza abaakubye be babadde mu mateeka oba be baakubye be baakubidde be babadde mu nsobi? Ku bonna ani yabadde mu mateeka? Eyabadde agenda ku laale oba eyakubye? Era twebuuze tulina kye tusiiga ne kye twoleka oba kye tukweka bwe waba n'abangawo ebitundu ebimu oli candidate gy'alaga ne tusangayo abantu ne bambala uniform za candidate omulala ne bakuba abantu era ne babaleka batambule nga baneegina. Awo ye omwogezi wa poliisi ajja kubugamba tebannaloopa.
abeni upita yonavayo kuloopa mu butongole ate tebajja kuloopa kubanga bakizudde ne bwe baloopa tewali kikolebwa tebajja kuloopa kati kale bakitwale bano aboogera mbu bali tebannaloopa bakitwale nti be bataloopye bakola bulungi neze n'okugamba nti ensigo gye musiga olwedde emabega eyo abantu babadde bagamba nti engulu eyo si walungi kugenda abantu baayo ba mitima mibi abantu baayo babi naye ate kakati abantu tebalina buzibu bwe baleese wabula ate kati amagye agaliyo oba abakuumaddembe abaliyo ate be baleese obuzibu kakati bwe banaamala banaakisiba kwani luli omwogezi wa poliisi yayegamba nti abantu ababikola ebyo babikola ku lwabwe omwami Lusoke naye mwami Lusoke oba yatulimba oba ddala kyali kituufu katulabe engeri gye babikola ku lwabwe kyemmanyi ajja kuba kukola okunoonyereza babakwate ne leero avuddeyo waliwo vidiyo kendabye agambye nti ekyabadde eggulu wabaddewoko okusoowagana wabaddewoko era bagenda kuba bakikolako okunoonyereza nekyo kikyetaaga okunoonyereza omanyi abantu abamu balowooza nti bali mu baana ba myaka 18 naye ate mwami Lusoke muvubuka era naye era amanyi bulungi nti abavubuka n'abantu abali mu myaka gye bategeera okukamala kati ebyo nabyo oba atugambe nti byayogera si bibye bibye kuba mukakasa bibye ennaku zino bwe biba bibye ekyemukisa kye tulina ennaku zino nti ayogera kamera ziraba era abo ffe tulaba bifaananyi nga yayogera mpozi AI neddani ayinza okubanga nga bamugambye nti yogera bino nga waliwo eyabimuwadde nga bamukwalidde script genda mu kamera tulaba bwayogera abata flowinga abatumanyi ffe tusoma body language abajjukira bibeera waawo naye ng'alina kusoma bisome omuntu ayogera ebibye kakati nga nze bano bwe mba njogera toyinza kulowooza nti nina we mbisoma kuba byange era tugambe nti tukyalina wabaddewo okusoowagana tukyakola okunoonyereza naba tukizudde nga poliisi naba ekizudde mulina ne probability y'obutakizuula bagenda kuvunaana abo ababa bakikoze amateeka gabakoleko nga begalagira naye okuva egindi okuva bado bakwata emigga egindi ekiruhula bagezaako okunoonyereza singa yali muntu wa nuupu nga yeyakutte emiggo n'akuba abasirikale nakati singa bakyagamba tugezaako okunoonyereza kati tulina okubeera abeesimbo mu bye tukola mu mirimu gyaffe engeri gye tugikolamu bye twogera engeri gye tubyogeramu nabyo we tubyogera wa we tubyogerera n'abaani bemba mbigamba bw'oba obigamba abantu nga babadde mu kkomera emyaka gyonna oba babadde balwadde mu ddwaliro nga tebalina tebatambula obwongo bwabwe buba wamu naye kati bw'obigamba abantu ababadde bajja bagoberera buli ekibaawo ku kamera nga ne bwebali bagenda oyamu babakola ebintu byebimu buli gye babadde bagenda nga babakola ebintu byebimu ndowooza tuyinza okugamba nti waliwo ekitali kituufu oba nagenza okulaba nga ate era abali mu uniform ate be batandise okwogera ebyokulonda waliwo omusajja mubamu omwami yaani ali mu uniform y'amagye okwa trendinga nnyo kati singa nno kati mugamba kulonda naye mwandibadde mu bagezi ne mulonda wa kikofiira ono mulonondera ow'ekikofiira ono naye ng'ate babagamba nti bw'oba mu uniform partisan politics omukola ki omwesonyiwa singa omuntu yabadde yeesimbawo kakati nga Kyagulanyi kaneme kulugeza ku Kyagulanyi singa Ssenyonyi yabadde w'amagye nga leero ayagala kwesimbawo kuba MP w'Ennakawa bandibadde bamukkiriza ng'akyali mu uniform lwaki abalala babakkiriza okubeera mu partisan gundi politics ng'ate bali mu uniform etteeka eryo likola ku bantu kati libakwata ate bo baani be litakwata nakyo batumanyi obalulireko nkirangirira nti omuntu gundi takwatibwako ebyo oli atuuka n'atandika n'okwogerera ekitongole ky'ebyokulonda nga yakyogere mumala okulonda muddeeka mukuuma biki lwaki mukuuma teri munnayuganda ajja kukkirizibwa kukuuma kalulu nti mugenda kuleeta batanzania munnayuganda akalulu kakubya ate omugambe nti teriya munnayuganda akkirizibwa kakuuma ani anaakakuuma ng'akasudde omugambe tokakuuma ate abantu
omanyi abantu bamubeerabira mangu n'abamu aboogero baba baana bato simanyi oba baali baana bato bw'omubuuza nti gavumenti eri mu buyinza oyinza okutubuulira kyagitwala y'omu nsiko gamba nti babba obululu bali ku babululu kati ate ggwe azze okakuuma gw'otangira olina ntegeka ki gy'oba obala nga ne pulezidenti yagamba ni bamubbako obululu kati abantu bajja bakuume baleme kububba ate ggwe obatangira olina mupango ki gwowakola ogutakwagaza abantu abo babeere we balondera nakalero bakali abamagye balinga babiri nga bakivaayo ne bakyogerera nnyo era nga bakivumirira omulala ye yagamba bugambe nti abantu bapama nnyo abakikola ki abalonzi ate balina toyizi bajja bateerawo nga balinga balowooza nti abalonzi be balina okujja ne poti mubagambe buli anajja okulonda ng'onaakuuma kalulu jangu ne poti maloddeyo bwejjula ng'ogenda ogiyiwayo ng'okomawo ate nomanya nti ebikwatagana n'okulonda ebikwatagana ku kulonda byonna we balondera kamera ze bakozesa byuma bye bakozesa biometrics ezo byonna ekitongole akakiiko k'ebyokulonda ke kalina bireeta kitegeeza nti ne toilet okwewala okuba nti abantu bagenda buli obasanze bajja bazireeta kubanga facilities ezo zandibaddewo olw'ensonga nti bakeera bukeezi ku makya okujja ne bavaawo kiro ate nga ndowooza ne mu budget balinamu omutemwa gwabwe ogutali gwa leero bwe baali bakola road map bwe baasaba sente ezisobola okuba mazaako nga bakoze ebintu ebyetaagisa mu kulonda kwonna awo abantu abamu bwe twandibadde tetwogerera ku mulimu gutali gwaffe for instance kati siyinza kwogerera basawo ng'ate nze njola bisaaniiko bwemba musomesa siyinza kwogerera bajaasi kakati oyo yayogerera ekitongole ky'ebyokulonda singa omuntu ow'ekitongole ky'ebyokulonda ye yali ayogeredde amagye what would happen olaba oli yayogedde bwogezi nti muli amagye matono abantu bangi ne gufuuka omusango naye ate ng'era kyeraga lwatu amagye tegasobola kusinga abantu be bakuuma ate kati era bayongedde omanyi ebintu ebimu nagamba nti Kyagulanyi yajja kwolesa ebintu bingi era twagenza okulaba nga matono nga baleese ne prison amagye nga tegamala ne baleeta ne prison kojja oyinza okuba olinako kyomanyi ku bino ebintu by'ebyokwerinda nalabyeko ku gye bayita tanka gye bayita ki eyo emmundu eyo ennene eyo gy'otuulamu yagire ku motoka abamu wano bagiyita mamba emotoka gye tugiyita mamba wano kojja omuntu ng'olumba omuntu atalina wadde akambe eno mundu eno okuvaayo kiyinza kuba kyoleka ki eyinza okuba misinformation etya kojja nga eyabawadde information ku kiri eggulu yabawadde enkyamu n'akugamba nti balina ebyokulwanyisa balina bino balina biri balina kino nabano ne bajja nga bamazeeko ekibabuukako buusi ng'oli talina wadde butida n'emmamba nejja ne bagisimbawo naye ekyo kyakoze bubi sikyakoze bulungi kubanga omudumu nabyo bagutunuza bagukyusizza nga gundi bakyamuganye nange nagirabye nga bakyaganye Kyagulanyi ogenda muli n'agikyusa bw'ati neetunulayo ki naye nno ffe edda nga tukyali mu bintu ebyo ng'awo obeera ng'amukubye emiyafakyusiza n'omutunuza kifaanananga kujjayo muntu bw'oti n'ogitunuza muntu bw'oti ne bwe yatefulumiza sasi mu mateeka kyandibadde kikyamu naye simanyi oba kati byakyuka saagala kubyokomentingako ebyo kuba emyaka mingi tomanyi saa zino mu mateeka gagamba ki emyaka mingi nga nabivaamu kuba omuntu watoleza bwati nanonya direction bwati bwali n'atandika n'omulabira mu ya target ng'amulaba olaba naye amulaba ndowooza biyinza okuba nga si birungi era nsaba Mukama Katonda ebyo bwe bityo bireme kuddamu kubaawo kubanga kuba kuprovokinga oba oyolesezza oba nkiyite ki kuba kutiisatiisa okw'ekika ekyawaggulu okubeera nti kifaanana nga kati bw'onaakeera ku makyanga abantu bagenda okulonda n'ojja n'oleeta eri namunkanga ene
ennwanyi n'ogireta nebanga ekkalibu nga bwedduka bw'ogizaayo mu bbanga. Kojja simanyi bakabadika kuuma bululu bakabadika kukola ki? Ate kati okuuma obululu obukuuma ku baani kuffe ffe kati tulina ki booleetera emmundu kati nze nja kujja nnonde bwe mmala okulonda ŋŋende mu meters namunkangenda ebungeeta waggulu entogitegeete tutegera kiki beenonye anti nze ate ffe abatali mu lutalo era nze kyovalaba nze nagambye nti yimu kati egye bamutunuzaamu tetiisa teri ayinza kugitunuza muntu amukube gwe wakawulira bameka bamukubizza eyo emmotoka era ffe naffe tukiraba bulayi twakyewunyiza tesobola kuba kwemoolamu eba yabadde agivuga yabadde akola masape aludde okugivuga kulaga masape nti ekola bino na bino naye tolina kyoyinza kukola toyinza gikubisa ng'omuntu olwo kiba kitegeeza nti Uganda yafa ng'eggwanga terikyaliwo n'okuba omuntu ng'akutte n'ebendera y'eggwanga ogimutunuzaamu n'omukuba obeera olumbye Uganda. Kojja waliwo n'omuwala eyalabiddwako nga atonnya omusaayi ekiraga nti bamukubye embooko nebakugamba nti mbu awo kyalabiddwa tewakyaliwo mbu bakubiddwa bukubwa miggo nga waliwo nga girabika girina supplied baleeta mu bungi ne bakuba naye okujjako kyesaategedde kikyabadde kibakubya kwasanga badde mu procession eyo gye baagana nga bangi naye ndabika kundika bwebeera procession tewali teeka liragira kukuba nti mubakube okwate emiggo nga bw'okuba omuntu ku mutwe teririiyo anti kojja bamaze obbagamba muveeyo mugaanyi natwalabyeko era be baagambye nti muveeyo ne batandika okubaviira ne batandika okubakuba emiggo mu mugongo omuntu gwe bakuba mu mugongo kitegeeza aba avaawo agenda gwe bakuba mu mutwe aba ayimiridde wamu nga oba awuliriza bye bamugamba gwe n'otandika okukuba kubanga kyoyagala naye be mukuba bonna bannansi ate nga mwe mugamba nti mulwanirira ddembe lyaki ly'abantu abo bo be mukuba baawa bwe mukuuma ddembe ly'abantu bano abakubibwa bakiwa bisolo tekijja kunyuma nnyo ng'abantu balowooza nti mwekobaanye bwekobaanyi abantu egindi muleme kukkirizaayo bantu kuwuliriza Kyagulanyi bayinza abantu kitandiko kirowooza bati era beebuuze lwaki tebaayagadde Kyagulanyi ayogerera egindi ggulu ki kye baabadde bakweka abantu be baayagala okwogerera mu bo bazze wadde nga mwagambye nti yabajja eno n'abatwala atambula nabo andi balina reasoning banna nojja omuntu kuba Kyagulanyi ogende n'omujja eno e Kampala n'omutwala mpaka ggulu ate era waliwo ekintu ekyanyumidde ennyo buli pulezidenti gy'agenda waliwo abanuupu abakyuka buli wabeera baleeta abanuupu abakyuse nga babadde bakagula ne t-shirt ate nga omanye ebintu waliwo Kyagulanyi ate kojja ate eri amaanyi ekyusa eri ekyusa esikiriza n'ekyusa eno enupu yo temukyusa mulaka terina bantu nakuba nupu nduza tesikiriza na kusikiriza ate bwe batesikiriza abo bagendayo batya b'okyusa akyokubiri bamatiza dda oli avaayo n'amatiza nti eno teriyo wa opposition naki n'omu kati ate era obuwagizi mbulina mu central omukulembeze atuuka ate ne mumuleetera olukolugalo abo abakyuse etali n'omu bulijjo bwe mulowooza nti abagwemu ne musimbya layini nga mulimu ne bakandidenti be bawa kaadi nebo ne bajjira mu layini nabo ne bajja nga bakyuse ate nga bulijjo mugamba nti teri muntu naki n'omu bw'ali bagwamu nti mumupangira bupangizi bw'ali bagwamu nti muli mukobaana eryammwe muli mu kuyisaawo byammwe nze omanye ebintu buli kyokola omanya nti singa kijja ne batugamba nti batuggyireko kaadi zaabwe ozindeetere olireeta ziriwo mutuwe kaadi z'abano bebugambe abakyuse kigwe oba omanyi pulezidenti si muntu atunuulira kintu n'akirekaawo
Wena mugamba ndi bano bakyuse. Ona amugamba amuli wano nti wandiika abantu bakyuse bameka abo. Yes. Egindi bakyuse bameka. Bwe wayitawo akabanga najjanga abuuza abakyuka baluwa. Era mutuwe kadi zaabwe tukole nga tokyasobola na kubalabako wadde obbalaga ki obbalaga oli nti be bano. So ebyo ebintu ebimu nabyo biri awo. Ate nina ekintu kye njagala bannayuganda bamanye nze manyi ngeri gye ndudde nnyo nga ndaba gavumenti zonna nga zirina abawagizi ate bweba evaawo n'obuuza oba abawagizi abaali abangi bwe batyo balazeewa. Kitegeeza nti bonna baba bannayuganda abantu ababeera mu ggwanga. Ate tuleme kulowooza nti gavumenti eri mu buyinza abantu bokka abagiwagira be bannansi n'olwekyo abasigadde tubayise nga abatali bannansi abatagiwagira oba batakkaanya nayo. Ate oyinza n'okubanga ate naawe ogiwagira gavumenti naye nga tokkaanya nayo. Very true. Kati tuleme kulowooza nti omuntu bw'abanga kyokoze takiwagidde nti abeera takwagala mubi era tasaana kuba mu Uganda. N'otuuka n'okkuba omuntu nti mu kino ekitundu temujjaayo kubanga temuwagira ono. Nammwe abawagira oyo si gwe mwatandikirako era neeyo waliwo ekiseera we yali nga talinaayo buwagizi era nga temumanyi namumanya. Naye obuwagizi yabufuna bufunyi olw'okuba yajjayo okwo. Ate teweefuula asalirawo banno basigadde batasobola batayogedde. Gwe n'okuba abantu emiggo balemese n'okwogera eri bali ababeetaaga. Olw'okuba gw'olina byeyagala okuyisa. Manyi bagamba Serukama Mayute bwe bakwata ku gage naye awoloma. Ate buli gy'otega amaggwa bwe baba bakugoba gy'otera okudda oba olyawo gye batega oguti ng'ogudde mu maggwa. Mujjukire nnyo baamuyitanga Yona Kanyomozi ne Kurisi Lwakasiisi. Buli omu alina ebintu bye yakola. Oli yakola ekintu ekyokukendeeza ekkomera obutuli obulimu naye ng'alowooza akendeereza Museveni nti bagenda mukwata kuba baali bamuzingiza mbu bamuzingiza mu buyeekera. Wayita ebbanga ttono nga General Museveni yawambye obuyinza ng'ate olwo Kurisi Lwakasiisi yagenda muki mu buli obufunda bwe yafunza n'alaajana nti obuntu bufunda. Kojja kyogezaako otegeeza gwali musaazino mu buyinza bwonna bw'olinako oli bwonna mu buyinza bw'oba olina kyokola oba kyoli mu kuteekesa mu nkola kati jjukira nti gy'oli mu kuteega amaggwa kali akagero k'ogambye nti gy'otega amaggwa. Nja kugambayo n'ekirala bw'obanga waakafuna omulimu tosanyukiranga lunaku lw'ogufunye. Otandikanga kweraliikirira lunaku lw'oliguleka. Kojja sikategedde bampadde omulimu ku focus ntandise okukola. Lw'otandika okukola tosanyuka. Tandika okulowooza olunaku lwe baligamba nti wano enkya todda. Nti bwana gundi eya tujja kukubira. Nafuna omulimu mu 2022 nafuna omulimu ku radio bagiyita Super. Muli nenjaganya nnyo. Nfunye omulimu mu 2029 ng'ennaku z'omwezi 29 baatugamba nti January nga lumu tetudda. Katanfe okujaganya kubajaganya wali ng'ogufu. Era yennaku gye nafuulira nga baŋŋamba nti ki waliwo nnyinza okubuulirako omwami ate bitera nnyo okuba mu magye. Yali akulira poliisi mu Uganda. Yalinga ayogera ku kyambu bantu tewali nsonga lwaki omuntu talwayo muki muwoza mbu amalenge ennaku ssaawa 24 bw'asusse ssaawa 8 bw'aba aluddeyo nnyo asobola n'okumalayo ebbanga bwe riti ng'akulira poliisi. Lyali teriri busa ng'ali mu kubalaata kuduula. Lyali teriri busa naye ne bamukwata ne bamuteekayo. Yali yakamalayo ennaku 2 n'alaajana.
mazima ensabwa ziri kakati nakamale nakubweziti sigenda mu kooti nti wali ogambye nti abantu tuongere nayo tuongere baongere nako ennaku ezibeera nga tonnagenda mu kooti kati oteesa otya kati leero gw'oli mu kattu. waliwo omwami bamuyitanga so embeera yali nga kalangala action plan emboka enyooka baaba ebiseera by'okulonda ng'era abantu gwe beeraliikirira naye waliwo gye bwavaako awo baagenda naye ne bamujoojo by'olujojo ate n'alaajana ngamba bulijjo nabano nabo tebabyagala. nolwekyo bw'oba okola ekintu kikole ng'omanyi nti enkya era ojja kulaba waliwo kati ali mu nanka ne baamujja Kenya eyo yazza emisango gavumenti n'emukima Kenya n'emuzza wano so kati ali mu kkomera eyo dokita oyo kati alaajana naye ebyo byonna byalaajanira bebateekateeka be baabiteekateeka amateeka gonna agakolerwako y'omu kubaagama lino terisaana kuvaamu lino ne bwe livaamu lino nalino ligasigalemu agasigalamu ge gamunyiga kati kojja waliwo muyita mukwano gwo simanyi oba gwe kitaputa otya omukulu owa Common Man's Party twabadde tuli awo ng'ate akatambi ka taata we tekavaayo oyo Baraka Munyago misajjawo Baraka Munyago oyo odduwa ya Kamulali taata ng'agamba nze obusobozi mbulabamu President Yoweri Kaguta Museveni omwana wange byaliko bibye byamambo ali mu mpirawo kuli ali n'ali mpirawo we naki nenzo obusobozi mbulaba ki ate era ekyo kajja kinza tegeeza kinga n'omuzadde wo yennyini avuddeyo n'agamba bannayinza ebyo by'omwana anedda nti omuzadde teriyo omuzadde asalirawo mwana kyalina kwagala era ne bwe kaba kulonda wadde gwozaala ono toyinza gamba nti tugende ffe kamutiikingira akake nkamusuulireyo buli muntu alonda gwakola ki gwayagala omuganda agamba nti bazaala mibiri so si myoyo oba mitima gye n'olwekyo omuntu bw'abanga bw'osobola okuzaala omwana n'aba dokita ng'ate gwe walimu oweesa buweesa nga gwe walimu weesa osobola okubeera omusuubuzi naye omwana gw'ozadde ebyobusuubuzi ne bimulema ate bagenda okugira nti oyo akawuntanti nga akawuntanti naye ng'ebyobusuubuzi tabimanyi so taata wagundi okuba nti Wambaraka taata Wambaraka Munyagwa na mutabani we yes anti kuba kyapa takkiriziganya naye kubanga ne mutabani we teyesimbagawo okukubwa pulezidenti ate n'agamba ati andi bw'ayagala bw'atalabangako bw'afuga naye ne gwawagira yalikoko nga tannafugako anti kati amulabidde emyaka 4 kitegeeza alina olukusa olugamba nti awo ono ajja kusobola ne eriya gye yabadde gye bazaalibwa naye abantu baayo bakimanyi nti oli yekka yasobola walolabye ye avaayo eyo ng'agamba nti agenda mwesimbako labira ne kubwa chairman bw'ekibiina ekyabwe balabayo omu yekka yasobola nga bwolaba disitulikiti ya Jumani naye bw'erina omuntu waayo yoyo naye ate kyambuseeko Kyagulanyi bwe yagenzeeyo ne balaga nti wayi abasobola gye tuli batulimba bulimbi ono bamututeekako buteesi si kuteekako kukakaatika bamutukakaatikako kojja kufa abawagizi ba Munyagwa nga ne famire bataatawo yennyini avuddeyo n'agamba obusobozi wali kimulekawa omubaka oba omukulembeze waffe anti tebakipa singa yali yafa taata nga yafa kyandimuleseewo osanga twandibadde kati amutwale ng'eyafa kati ye bw'oba olowooza muba n'akuwa tomuteeka kati kitwale nti tolina taata kojja kitegeeza okusikiriza omuntu omulala ow'omunju eyo wabweru ng'ow'omunju waka yennyini omukyala agamba kojja gwe mugamba that's not new anti kyembaba mbagamba ndi mwe mbasaasidde abo abasajja emyaka gye mmaze mu Uganda gye mmaze mu byobufuzi bya Uganda nalaba ku mukyala omusajja bamuyitanga Odoko Nachoni wa DP ate nga muganda we waki
wa UPC Mao oyo yabeera chairman wa Gulu Mao yes nga baganda be bonna ba UPC nga ye wa DP sijja na kutwala wala nnyo Gertrude Anjuba mukyala wa movement kyokka nga ate omugenzi Kalega Anjuba nga si wa movement nja kuwaayo omulala Salamu Musumba muwulira nnyo FDC ba wa NRM Sebagala mukyala we wa NRM Namayanja naye ate ye Sebagala si wa NRM so omuntu everybody is entitled to his opinion kintu kyayagala ekyo sikirinaako buzibu era sirina nze era kyo kati mugundi Mubaraka ebi muntu mutegeevu ebyabiraba oyo gwolaba ataalizoninga agamba nti ya taata waddembe okuba nti ayagala ki kuba oli wa myaka gye tosobola mukakatika kunze kuba oli wa myaka gye newankubadde nga ate wali abo emyaka gya taata w'oyo abawagira abavubuka era nga bagamba bane katulayo ku nkyukakyuka bali anti oli ono gwalika ono aliko ayinza okuba nga yakusanga oyina emyaka 4 ate wali omaze okulaba kuba emyaka 3 mu mwenda emabega wabaddewo abakulembeze abo babadde bajja babaawo kati gwe najja gwe waweze ogwana najja kati olina 8 kati nga independence ya Uganda ya myaka 6 mwesatu naye nga ye ono atutteko 4 nga bapresidenti 8 batutteko giri myaka emitono kati ayinza okuba nga naye kyayagala kyatunuulira bw'ati kojja otutiisa si ate batiisa ki kubanga omuntu wa famire emu bw'ovaayo n'olagira ddala nti omwana wange ono kitegeeza naffe ababadde bamuwagira tugamba kati nja kubuulira ebintu bingi mumanyi mmwe ekibatta muli one way traffic mumulooza nekintu kitunula kiti tekisobola kudda kiti ani yaweerera Lubongoya yasomerawo bagamba mu gavumenti eno eriko si state house ye yamuweerera kibiina kya state ekifuga NRM kati Lubongoya waaki ali mu nuupu oyinza omukuba emigo nti lwaki oli wa nuupu oba oyagala gamba nti Besigye yavaawa yali Dokita Mulamba wa kibiina ki NRM kati ali wa kibiina ki People's Front era ekibiina ekyo kyennyini kyeyalimu nga ye dokita waakyo si kyekimuvunaana nakati weekiri kati omuntu asobola omuntu talinga nti tekyuka nti tekyuka nga bwe yali enjo eriba ne leero sokojja tomulinako buzibu nze simulinako buzibu nze bagambye nti no president wa Uganda General Museveni yali okuva edda wa NRM yaliko mu UPC nakyuka n'alaba nti ideology za UPC tezirina gye zimutwala n'agenda mu UPM era n'okutuuka omubbako obululu bwe bamubbako mu gyaki okubbibwa obululu kwonna okwa 8 yali mu UPM nga ye president general waakyo kati olwaleero waaki wa NRM kati oyinza gamba muntu nti lwaki yava eno omuntu yali obwongo bwe ideology bimukitwala amanyi kyaba ayagala naye gwe tolowooza nti ate General Museveni okubeera mu gundi okujja ne gundi ne UPM nti mwe yali mu Fronasa n'avaayo kati omanyi buli bbanga eriyitawo olaba endowooza zikyuka kyebayita ideology tuusa lwe yatuuka ku kyalaba nti kyekijja okutambula obulungi n'abantu okuba nti bamukkiririzaamu n'ebye bakola byonna nga bitambula bulungi so ekyo kitwale nga taata wa gundi wa Mubaraka mutwale ng'omusuubuzi nti bulijjo aleeta amapeera n'emicungwa kati yaleese mangada na miyembe yakyusizaamu kojja tweyanziza kale sebo amina sebo
Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nagambye nti Kojono nja mukulitiranga ku Focus TV tubenga tuwayawayamu tulina emboozi gye tunyumya ey'enjawulo nkambye buli kyensuulawo wadde nga kyakaakati tukizaayo ko ku mbeera z'emabega nga bwe kyali so that ofuna omusingi omutuufu. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde kusaba leero tukomye wano tujja kuddingana mu vidiyo ezijja mu maaso eri. For now, bye bye. I want to thank the Almighty God for yet another day. I want to thank our leaders from Northern Uganda, especially at Choli sub-region. Thank you very much for the continuous good representation. I also want to salute Madam Deputy President in charge of Northern Uganda. Now, as you've seen, we've been campaigning under challenging conditions. Now we are heading to Noya, and then we go to Lego in Amuru. But right now we've been informed that the army has actually arrested and confiscated our sound system in order to frustrate our rally in Elegu. According to the Electoral Commission program, we are supposed to campaign in Noya and we are supposed to campaign in Amuru, and we are going to Elegu. The last time in 2021, we were blocked from proceeding to Noya. The police just blocked the road and said we are not allowed to campaign in Noya. Well, today we are going to Noya because it is within the law. I'm a presidential candidate. We have candidates in that area and we are supposed to campaign there, and we are going to campaign there. In the same way, we have candidates in Amuru, we have candidates in Elegu, and we are going to Elegu to campaign in 2021. You remember when we were campaigning in Elegu, they attacked us, and one of our comrades called Zubeda lost a leg. It's very unfortunate. Today they are doing the same thing, the military and the police. But either way, we've been telling the people of Uganda that we shall reach every part of Uganda because it is not illegal for a candidate to campaign. We are going to campaign there because we are not breaking any law. We've mentioned it many times that the police and military have been confiscating our sound systems. We have a sound system that is still stuck in Bibia. We have a sound system that is stuck in Nagalama police. They arrested it. And now they've even arrested another sound system. Good enough, we've got another and we are proceeding. So to the people of Noya, we are coming. To the people of Elegu, we are coming. We are coming to talk to you, and please don't be intimidated. We know that the RDCs and other NRM officials are intimidating people, deploying the military and threatening them that if they come to listen to our message, they will harm them. They shouldn't intimidate you. You're not. Abantu abakyuse gwanga tebaba banene. Ate tebaba bagagga. Ate tebakulimba nti waliwo omugagga agenda mu struggle. Abakuuma property ye abo bonna bole abalina embuto eziringa ebisero batya. Bulwala neze what can we lose? Ngaffe bwotwaba, what are we going to lose? You have made me subject, you have subjected me to poverty. Abantu bange babawamba babatemula. Babajjawo n'okulonda nako kati kwakwegayirira bwegayirizi mutadde Electoral Commission naye ate tuli ku mase ya regime. Ebyo byonna bigenda kutuuka ekiseera bikome. Be bagenda okutemula bajja batemula abo tubaziike. Abajja okuwambibwa bajja kuwambibwa kubanga these people are not going to stop killing or kidnapping our people. It is a process. Kati kiri eri ffe gye tuli banansi okugamba ekimala bootemula temula boowamba naye nga tulina okuteeka kunanka. Uganda is not North Korea. Uganda is a republic. Okununula eggwanga is a process. Ffe tetuli baddu abantu nga mwe batuuse okubalowoozesa nti mu ggwanga mulimu akabinja aka owninga ke kasalawo oba weewandiisa oba teweewandiisa ne kasalawo oyo tumutemule ne babatemula ne musigala oyo tumuziise oyo tumwambe oyo bamuwambye. Ebyobugagga byagututwa ebyo byonna twagambye mu 7 bigenda kukoma. Bootemula nga mubatemula tubaziika.
bawamba nga bubwatwala naye nga ffe tusigadde tuli ku kozi oba otemulaba meka ekyo tekikyatutiisa olwaleero ne bwokwata ababaka ba palamenti n'otemula 10 oba otemudde 2 oba otemula ba mukyalo oba owamba bya bugagga byani oba okola fujjo lifaanana litya oba mwetegeka kulemesa baani okwewandiise ebyo tebikyatutiisa kati tulina focus emu kulaba nti tununula eggwanga lyaffe tubabuulira nti Museveni asembolinze wano tiimu ye ey'aba opposition era luli ensonga lwaki wawuliranga mu 2026 there will not be opposition. Here we are standing on our 2 legs era tumugamba nti eno tiimu ye gye wa sponsoring eno mu opposition yonna tugiraba omulundi guli bateekawo omuntu okushirudinga erinnya lya Kyagulanyi bateekawo omuvubuka bamuyitanga Katumba kimwe bamuyita Katumba oye leero baataddewo Kasibante gwe bazanyisiza game oba mukiraba ekyo do you use your common sense? The other time they used the Katumba, this small boy Katumba oye. This time they have used the Kasibante of the lady Gowalaba Museveni. So kakati abo bonna ffe tubalaba. Tetuka nti ono bamubalira kino so bongamba ku Kyampuuga oyo sagala na kumwogerako ali mu political limbo. Ne buno obubinja bw'abantu obubadde bumutambulirako obanga bana yeyaganye oba atuuseeyo mulimbo buli omu n'asamba munne namugamba ndekambeerewo ndi mulamu tetunaba kukitegera naye ffe focus yaffe eri yakwogera ku ebyo ebitugattako ebituleetera amakulu kwe kulaba nga tusupportinga omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi ku subscribinga ku Focus TV bingi